Okay, tuyingiddewo n'entambuza y'ebyobulamu gwe yakatweyungako tukubuzaako nti wasuza eno program sumulula ku telefayini Bwakabaka wa Buganda olunaku lwakuna ennaku z'omwezi 25 ez'omwezi guno gwa Kasambula mwaka 2024. Ate amannya g'emyezi mu Luganda Kasambula is July omwezi ogw'omusanvu. June. Bakasoli bamusanga aseka. Meme kana kabiri akalinga ka Trump. Ntenvu is December. Namuje manyimu. Musenene. Enkuba isiru etonya di November. Kakati tukyali ku nsonga zino ezekkomera n'ebigendera mu manyi. Ekomera ebata linatuuka wa mu boloozo babazi ba misango. Oboyagala okumanya obuzito bw'omusango gendako emakindi awo otuuleko wano ku bagita Forest Park. Ojalaba omuntu bali awo ne looya bali mu kusala ntoto balina agapapula wadduka kata agenda akebereko ku musibe we si byangu. Ate era omusango tegubeera musango ng'oli bweru ne gufuuka akasango sango ng'oli ku police station yawe ezisookerwako erifuuka essango nga bakutadde wali we batwala nga baba paradinze ne gundi. Ne mutuuka mu kkooti n'omala kati nno birabika awo nno oyinza okuba okyalowooza paka ng'otuuse mu kkomera mwennyini omanya nti kati abakwano bange be bakwata baku Galaxy banyumya process eyo. Naye waffe all along tuli ku CPS stores bigenda kuggwa. Bosi waffe waali ayina ssente. Ayogera n'abasajja kale balowooza. It's not about bribing them, but aboogerera ng'alowooza bijja kuggwa. I mean, innocent ali connected to big people basobola okuggwooza n'ekiggwera awo. Paka yabateeka mu bus kati ne bagaa kati akabasa kagudde kati ate nabo balo tebamanyi kiri eri most especially batogendangako mu kkomera bw'otuukayo ebyalyo birala prison yennyini ebyayo birala kyoboolaba bibatiisa nnyo ne bamusala enviiri ne bakubambula. It doesn't matter oba oli musajja mukulu oba oli mwana muto abayingidde time eyo mwenna ne babambula tawano nga bikaba bya Edi Mutu amaziga bingi kati ate eyo kati nabyo birala ebituuka eyo then that's when you get to know nti ate fenna as individuals we are bound to ogenda mu kkomera newobeera weeyisa bulungi otya ku nsi kuno. Abantu bangi bali mu kkomera nga talina kye yakola, bangi babasalira the innocently serving n'ensi baagita bakkiriza nti eyo ye feeti yaabwe naye nga amazima ye ne Katonda we bagamanyi ali innocent alinga mwana muto that pure naye nga munnaye kyamulya. So beeraawo ng'okimanyi nti saa zonna ebintu bino byetwogerako saa zino tujja byogerako gambe kati abali mu kkomera bye bagasizaawa gwe nga individual obitegeera naawe nga relative woli gwe basibye okubitegeera eggulo nadde nkugamba olina okuba kati kwemanyiiza kutandika kwogera lulimi bw'obeera mu ddwaliro buli muntu yarajjanjabyeko ku mulwadde. Nze natuuka nafuuka omusawo nga sinaana busoma when I went to Mulago nga nzijanjaba jjajja wange ng'eddagala lyamira lyonna ndimanyi we baliyita, manyi emirundi gy'alimira, manyi side effects zaalyo, manyi engeri gye nnina oddimu waamu. Anti time etuuka mu ddwaliro nga kennyini gwe bakugamba kati ng'abantu abalina abalwadde bano abasukaali biki nga gwalina omwekubira empiso. Batugamba omwana omuwala n'oba muto ng'olina emyaka 18 n'ozaala omwana oba ne waba myaka 13 fwaziro nga ziwamuzaala oyiga okubeera omusomesa oyiga okubeera omusawo buli kimu okiyiga. Neggulo batibbi bakyakuba empisa ennyingi bamirampeke oneddawo bakuba empiso bakinana mu mekeezo awo nga kati osuse anti erimu stages kakati anti awo omaliriza okwoyo ogenda okwewuuba osanga omuntu kati ojjukira divorce we yagendako nga twogera ku bulwadde bwa sikosel omuvubuka nga carrier nga alina abaana nga bwogera buliscribing nga bamusomesa waabo naye just because abukuliddemu eddagala alimanya amanyi teritegeeza kati yabuyiga bumuli wano just mbeera now bw'obeera ng'olina omusibe oba oyagala oba toyagala for as long as you care about them bino ebintu byengenda okwogerako jja bitegeera. Kakati ekkomera eryo liringa ssomero
kyobalanga abazadde babeerawo ne bacontemplating omwana mutwale mu kisulu oba muleke mudde ate nyamutwala mu kisulu apikingire yemize naye ate era kijja muyigiriza lyekkomera bateekamu abantu buli ggwanga okuleka okubutateekayo baana bato nti ne bagamba these ones who are below 18 bagende mu kkomera lyabwe ery'abaana naye ng'essomero bwe lisombola n'ekkomera bwe lisomboola omuntu eyakulira mu society endala eyakola kati ekyo ekisinga leeta abantu abakulira mu different societies okumitinga wamu ebiseera ebisinga product ebayamize era ojja ssangayo nga abamu be baasiba edda n'afuluma nga bwaddayo kyagenda kakimanyi eyakagenda olumu awulira biwulire nga tugenda obiyogerako nti otuuke abaana ne bakusiisa capati ngwa n'olulimi totegeera lwoboogera sika capati gikubawo ng'otunula bw'oti mpwangali kumanya oluyira sementi nga you are not hurting yourself nebakozeko oba gyakendeeramukko nawe tebakyabenyumya nnyo byafuuka nnomo n'otuuka like eri teriiyo ebyo waliyo emize gyayo abamu ne bagamba abasajja they sodomize them babakuba bakubuuza musango ki ogukuleese abakyala ne beekuba bakola ebintu bingi nnyo of course babeera under control abasirikale tebabakkiriza kukola bino bintu babacontrollinga but ngaera bwe nkugambye ng'essomero if you ever been in school omusomesa ajja nagamba why fighting nakuba kirase omugongo ne muddamu ne mwekwata you know they just controlled naye ng'ebiseera ebisinga bo bajja siga nga bakola bibakola beekubira ddala abantu abamu bafiira ne mu kkomera omwo olumu nga balwanye bwe bityo so kakati ng'omusibe oba omuntu yenna ino omumanya eddembe ly'omusibe n'atali musibe olina oddimanya nti singa zibala zinguddemu singa embi zinnumba singa obulamu bukyuka at least I know kino na kino I have a right to this now olunaku olwali tugenda kuba twogera abantu ab'enjawulo bakyaliddeko abaana bano abenyigidde mu kwekalakasa mu makomera ag'enjawulo and abamu baadde babawa information y'enjawulo bantulugunyiza bankubye bankoze bwe bati sinnalaba looya abamu kigambibwa bakwatibwa tebannabanakubeera tebanatwalibwa mu kooti they're just detained somewhere so enamba eyinza okuba gye twagambye eri over 15 ng'esukkiramu ddala now ekisookera ddala waliwo ezimu ku rights omusibe alina okusigala nga mulamu right to life kubanga olaba rights zino nga ggwanga kati now these are rights of Uganda waliyo rights eziri e Kenya ez'omusibe waliwo eziri mu ggwanga eddala naye nga zonna rights amanga ag'enjawulo abantu ge babeeramu tezinnabaggabawa waliwo right Katonda zasooka otuwa right Katonda gyakuwadde tekugibwako muntu n'omu nga right to life Katonda alina okujja mu fuse ddembe ly'okubeera omulamu ate obulamu si kusigalako kikuba mukono obulamu era nga omuntu ageza okukolawo ebintu by'okusaanyawo obulamu bwo ng'otegeera like that is your right otaking a step eddako so kikyo kikakatako okubeera ng'oli mulamu then tuna right to dignity biseera ebyo yali mukyala ki yali honorable kyeyo gwe baateeka kabangali alyoke oba blouse yayulika amabere ne gaddaabwe bamukwata ebbeere Ingrid Trinaut omanyi lwaki kyakola amawulire because that is not right to dignity oba yamutulaga peti nti byonna basobola okukwata but it is right to dignity tebalina kulwokuba ng'ozizza omusango bakwambule bakwate nga bwe baagala no whether oli musajja oba oli mukazi era gye weegendereze ne mbeera mu kwekalakaasa kuno kati weegendereze vidiyo ezatambudde eggulu ojja kwesanga nga abakyala abakwatibwa abaana ab'obuwala basirikale bakyala be baba baddeko butaleeta bizibu wano nti omusajja adda nkwata nankwata yibanna kati ate awo twagala obuuliza abakali baleeta etteeka kaakati bano hishi ani abakwata sebuseera odda mu buntu oterererawo obunga obudde
n'eddembe lyabwe era noonyayo hisha ino olaba ne bakyusa motoka ne bagikola biki singa bagikwatawo bati bagijjako yonna kiyinza okubeera awo. You cannot arrest me. Omusirikale akubuuza wuwayi. You're a man. Kati there's some right that I express wema nina we nnyingira mu kifo bino ebisanyukirwamu ku mulyango nga kuliko omusajja. I openly tell you, you don't check my bag. Bw'oba temulina security mukazi, you do not check my bag. Ndi mukyala, I deserve omukyala okuba nga ncheckinga. So there's mukwezo rights to dignity, ani akuhandolinza atya. Waliwo a right, of course it is a right to representation, access to lawyers, ne bannamateeka abo eddembe lyo. Oli wa ddembe okusirika mu kkomera bwoti. Notafulumya kigambo n'ekyo paka we bayita looyawo. Eddembe lyo. Eddembe lyo to fair trial, ate ng'eri had by an independent mind. Omuntu ataliiko nti bano balina okumanya omulamuzi alina kubeera neutral. Tebimukwatako oba nakoze eki oba nakoze eki. Kyoba nga olumu tugenda nti uli yaffe emisango eno mu mawulire oba ku ground kwe tuwangaalira ne bagambira ddala omusajja ye yakwata omwana w'omukazi oyo. Omulamuzi n'amuwuliriza bulungi n'amugamba go ahead. Abantu ne tulekaana. Yeyo neutral mind ey'omulamuzi bw'erina okubeera ye n'awuliriza buli omu. Right to a bail okulekanga kati nga President Museveni yavaayo n'agamba ayagala bail ey'okuba nti omuntu bagambye nti oteeberezebwa okutta wano n'eriwa gye yagambye gyagala okugjawo gyagala eveewo n'eyenguzi nga nkugambye nti bail olwagagana rights z'ensoma za Uganda so etteeka lisobola okukyukamu naye nga ebisigadde ebimanyikiddwa buli omu alina right to bail. A right and of course right to medical care tobeera mukomera ng'oli mulwadde kiddayo right to life okuleka gwe kennyini oyagala ofe oba wette so bw'olwala olina okusaba eddagala oba olina buno obulwadde bwo bw'otuuka gamba bandeetere tuukayo yogera bagambe nti bannange eddagala lyange mira ku nnya tilya sukaali nti tilya presa nti ye ekimuluzi abasawo gye bali bwekiba kikwetagisa obujjanjabi bwo buve waka I don't know simanyi mateeka ga prisons oba balijje waka ne bikuleetera dikugobereza so toddaawo n'ogamba nze nfudde eddagala lyange ndimira ssaawa west bagambe so that singa ekintu kibeera ogamba looyawo nti nagamba abasirikale nti nina okumira eddagala tebalireese oba tebalikimanyi ne mukyogerera mu kooti n'ogamba owekitiibwa omulamuzi gyonsindisa onsindiseeyo ne munange nze mpa oyo okumakya empisa bubi oba ontegeera ne bakutetenkanya nga bukyakola ki twalabako kesi y'abaka ono omukyalo eyatabbaawo agambibwa kesi yabwe omukyalo oyo bamujja mu ddwaliro ng'omutwe ogwo musibe era twalabanga ebiseera ebisinga nga bagamba baagala bagende bamujjanjabe mu kusooka baagana omujja mu ddwaliro okumutwala mu kooti because baali balaba ndowooza I think abasawo b'ekkomera baatuuka ne balaba nga asobola omujjanjabira eyo yes naye ng'ebiseera ebisinga baamuma olw'ensonga kyeka waliwo provision ey'okumujjanjaba. Right to communication abasirikale nebeera movie tubiraba n'asaba akasimu okwogerako n'abantu bo nababa nenze agalina okujja omwana ku ssomero naye bantu God forbid baby it's not funny abawaka balooza gwajja omwana ku ssomero ngeno owulira omwana mujjeeyo sawa neero eriemu ofunye kasimu kwajjukira ka video ng'aka rain yadde akyali alina essimu ne bagimuggyako. Now imagine the things he was supposed to do himself. So it is your right ogamba banina benjagala okwogera nabo mbagambe nabagamba nti muntutte era singa bagikudinayinga kyekyo kyeŋŋamba not who is denying you your right. So that time bwetuuka akikola ki mumanye ekisinga okutuwonyawonya as Ugandans butamanya ddembe lyaffe 100%. Otherwise abasirikale abamu bandibadde tebakola bebateekeddwa kukola ne butamanya ddembe lyaffe ensonga kibino ebitujja ntubyogerako omuntu omuchallenginge omugambe nti nno kino kiteekeddwa anyway n'ebirala right to visitation that also eringa right to communication abantu balina okujja ne bakukyalira omuli family friends ne ba legal representatives right to sanitation food okubeera nga n'oba oli mu kkomera
oteekeddwa okulya oteekeddwa okunaabako wadde nga banaaba kirindi banyumiza emboozi okukula tekujjaako munnaye okubeera nti obeera oli mu mateeka nasobola okunaabirako mu bangi bannaye neetoola essaati mwaka mulamba empala emyaka 2 bokisa yatwala myaka 10 nekakati tonaabanga naye kyasinga nga bba abasajja banobusezi bwabwe banaye ekisulo ky'obukulu bannaya kati ngenda afuna obuzibu nga buno obunaabiro obusooka bwonna bwali bujjudde nga obulimu ku bantu era wasemba kakati ze bali abana addi gye bagamba bo baali beerumirirwa bagenda otunuulira ku Nimrod ne bagamba omuntu kagume